program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mujjanjabye era mulijjukirwa n'olw'ensonga eyo oyo yenna alina kyatadde ettaffaali lye atadde ku bulamu bw'abantu mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ne mu nsi yonna Mukama Katonda akikubalire. Weebale nnyo, weebali eddala. Ojjanjabye olina ky'okoze. Kasobera nga naawe gy'oli eyo ofaayo nnyo okuba nti abantu abakwetoolodde nawe kennyini ewe osigala ng'oli mulamu weebale. Ebyaddala kubanga ebintu bye tukola bye twogera ebise ebisinga obungi ennyo nnyini ddala. Edda ffe twakulira walingayo okufaayo okola ebintu eby'enjawulo. Ne kati ensi eyonoonekedde ddala, buli omu ali ku lulwe. Buli omu ali ku lulwe. Kakati n'embeera bwe zityo zituwonoonera eddala ddala. Kyova olaba nti ogane weebuuza olunaku olw'eggulo twabadde mu lubiri Emmengo ekyatubeezezzaayo ekibiina ky'olulimi Oluganda, nange mwengwa nga ni mmemba ow'obulamu bwonna omujjuvu. Twateeseteese oba tuteekateeka emizannyo ginnaasangwa, gye tutya emizannyo ginnaasangwa nga amasomero gakuŋŋaana ne gajja ne tuzannya oba abaana ne bazannya emizannyo ne bakolamu kadduira ne bazannya emizannyo egyedda egyalingawo. Kati nga abaana tebakyalina abaana basinga obungi mukisa gugizannya. Naye bw'otunulira oba ebimu bye nalabye, of course amasomero agamu gagezaako okuba nti abaana bazannya, naye nga amasomero agasinga obungi ennyo ekyewuunyisa abaana tebazannya mizannyo gino gye tumanyi egibafuula active, egibayitira okugabana, egibafuula okutuuyanamukko oba egibayitira okutuuyanamukko, oba emizannyo kale egibayitira okubala oba okulowooza oba okukolagana n'abantu. Emizannyo egyo miyitirivu nnyo of course. Ekyokulabirako oyinza okugamba nti omwana wawo kye tuyita bino okuzinisa namuziga. Namuziga kiba kale muyinza okugamba nti empeta oba ringi, akantu akeetolovwako omwana kassa mu kiwato n'akanyeenya bw'atyo ne kagwa ne lugatambula okuva no paka wali meters 100 oba meters 8 nga ne kagwa. Just ne mugaga kale beera mu kifo kimu ne weegiremu bw'oti just okwenyenya obwenyenya bw'ati kikulu nnyo 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 mu bulamu bw'omwana. Abaana tebakyepena, abaana tebakyakola bintu, tebakyazannya mizannyo egy'enjawulo, abaana tebakyakocca kwegamba tebamanyi na nsonga lwaki, kubanga sometimes odayoko emabega lwaki batekangawo bajjajjaffe batekangawo ebintu bwe biti nti okocca mwatulanga mu ssaako nga mwetoolodde bwe muti mwenna mulinga bali ku lujjuliro, olinako okuba nti akocca omu abanga baddamu amanyi yaddamu. So yerekangawo kibayita obwa Sseruganda nti amaka n'abaana bazannyanga wamu, bakolaganira wamu, ku luzzi bagenda wamu, ne ku ssomero nga basomera wamu, batambula wamu. Ekyo kyabawalirizanga oba kyajjangawo na bino emuwulira bulijjo nti omwana bamuwambye, kuba kizibu nnyo okuwamba omwana nga ali ne banne. N'ennaku ebiseera eby'olunaku olwaleero omwana kubanga ne neiba tamubuuza takola ki, tebazannya. Olina neiba A, neiba B, neiba C, buli omwana asomera mu ssomero lirye. Wesanga nti n'okutambula omwana agenda ku ssomero yekka, atambudde yekka. Ekivaamu bye bizibu bye tufuna kati nti omwana bamuwambye, omwana bamusaddaase kubanga ali yekka. Naga nti ana tebazannyanga bokka ewaka, ng'omwana azannya atya yekka, ye nga anaazannya ki? So ebintu bwe bityo byonna bikulu nnyo. Omwana yakolanga ku dduyiro ku mizannyo gye tukola, okwepena ng'abuukabuuka buli kaseera, n'apanga amayinja, n'apanga buli kimu, nga byonna bimuyambako okukyamula obwongo.
twatuukanga ekiseera ng'omwana ewaka tannagenda ku ssomero naye ng'asobola okukuba ng'omugamba nti kola ente ng'afuna empummumpu n'ateekamu obuti n'agikola bunnyo n'agitambuza bw'ati ng'etambula wagendera ku ssomero mugaa nti eno kaawo oba omusomesa lulimi naye ng'olwedde akimanyi nti nno nte n'ebikiriko byonna kale bw'obanga agakuba kifaananyi fine art abeera mwana wa kabi nnyo kuba yabikola dda eno ng'akyali wansi. Abaana bazanyanga emizannyo egibakkiriza okulowooza kade kyaliwo obudde buno. Kati waliwo emizannyo nga draft, waliwo emizannyo nga chess, waliwo emizannyo nga omweso. Omweso tegwazannyibwanga baana ba buwala edda n'abakazi nga abasajja baguzannya, ekyabaganyisanga oguzannya abasajja baatula ku butebe kati nga jjukira ate ng'omwana talina kusitama nga tebaguzanyira wansi. ne kati ebintu byakyukamukko, omwana ayiga okuzannya omweso gwe nabeera mwana wa buwala kubanga gumuleetera okulowooza, okubala, kyekiddako, okubisaamu wonna n'ebyo abaana baffe ekyewunyisa tebakyabikola. Kati n'ekyo kireetera obulwadde, kireetera okulwala kungi nnyo kubanga kati abaana bwoga ku masomero agasinga obungi oba ku break time ojja basanga nga tebeegoba, tebakola kibali mu kukola ekikulu ennyo, bali ku byesuubo beesuuba, tebatuuyana, tebakola bati embeeje tutambuliramu eyo muganda ng'atuuliriza. Ekyo nno ekintu kibi nnyo era kya bulabe. Kiva olaba nti nno obwongo bw'abaana bubeera bwesibye, bulowooza bitabo, ate bulowooza ebitabo biti ng'abaana bagenda mu kibayita panic mode. Omwana atya, omwana asoma kwagala kuyita kusanyusa bazadde n'abasomesa. Kiva nti alipoota yafulumizibwa luli ekwata ku bwongo okuba nti abantu basobola okuba nti bagwa eddalu nga bayitirivu nnyo naye ng'ate esingamu baana. Ekyo ne kintu kyali kyennyamiza nnyo. Abakugu ne batugamba abasobanura mu ggwanga eryaffe erya Uganda mbu abaana ekibali ky'okuba nti bennyamira, balwala ne bagwa n'eddalu, mwana azoliga mpolampola tomanyi na kumanya, bitabo bimbatika kubazuukusa ku makya nnyo kukeera genda ku ssomero mu kusoma zi prep ezo natafuna budde buzannya na kweyagalako ng'omwana. Omwana omukuza nga muntu mukulu kyokka nga alina kuba nga mwana. Ekyo no kibi nnyo muganda ng'atuuliriza. Omulungi ali ku Impact FM radio ya Samayinja nga bulijjo nkutegeeza ne nkujjukiza ebigambo bino wammanga ndiweta okuba nga oli mulamu nnyo ngera olya ebintu ebiramu. Liyo obulamu nawe ojja kuba mulamu. Enkoko tulya nkoko nansi yoka, tetulya kiyo twazigobeza oba tuzigoba mpolampola zibe mu bulamu bwaffe kubanga bazikubedde tulimayi bulungi nnyo. Ate nekyekyo n'okuba nti omanya amazzi, tunywa amazzi gaffe gali ge tugamba nti nno minowota waffe oli gwe twefumbidde ku kyoto oba ku sigiri ne gajja bulungi, tukendeeza oba tuvudde ku chemical water, amazzi ag'emikebe ge bakola mu factories. Nagamba nti green zo tuzirya era tuzirira ddala, enva endiirwa ezo tesana kubula ku buli mmere gy'olya. Buli w'olya ekintu bwe kityo munnaffe ekiba kiyambako mbiri gwo okuba ni gwetereeza ne gulwanyisa endwadde ezaali kubadde nga zisooka nzikutta. Nagamba twimuka weefwe kuba tulwanyisa ebitula biri ebinene nga tugula katunkumaffe oli omutini oba tusobole kuba ti omusimba mugule oli omutini agategana aganene agajja obbalwaza. Oba ofunye ku budde nagamba kola ku dduyiro kikulu nnyo nnyini ddala muganda wange gwe ali ku Impact FM radio lwa Samayinja nate mu mbeera bwe zityo. Kale mba nkwaniriza mu puroguramu eno emayiddwa nga ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo bassebo ne bannyabo omulangira Kalema Gegange. Gano ge mateeka agafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuthyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Okay, ebyaddala terajja kuyamba gwe omufirika okujja nga weeyambye weka. Terajja kuyamba gwe kaddugala okujjako nga weeyambye weka. Ebyaddala kubanga giuva bujja bwenkana ebyo byo bakiteekawo nakati bakyakigenda mu maaso bakyakigoberera. Abasajja bakyerupa bagano tulina okukendeeza ku baddugavu abo ba useless eaters. Omuntu atakutonda
bwaga nti nno tolina mugaso wabula omugaso gwena kulya buli ate emmere gye waliiridde ayinza ogikolesamu ebirala ye n'abeerawo gwe obeere ng'ofa kkiriza obagaana oba tennyamiramukko then nawe oyinza okuba nga nawe oli omu ku abo abatemu abakuba ne basaanyawo kye bayita humanity oba omwana w'omuddugavu. Naye muganda ng'atuuliriza ali ku Impact FM radio wasa mayinja, bino byonna abantu betwegomba nti nno bali wala nnyo mu tekinologiya, abantu betwegomba ne balina amagezi, abantu bemwegomba mmwe bemwegomba size benneegomba ekubanza ekimanyi nti nno ffe twabasomesa byonna ebisinga obungi ennyo nongane ng'ate baayitawo naye ng'ate abantu betwegomba okutoza ne balina amagezi mayitirivu nnyo newankubadde ng'ate n'obugwagwa bwe babusinza munansonyi ebigambo ebyo kubanga omuntu watukira nagga nti nno omusajja olina okuwasa omukazi kyokka gwe nga nne kyabwegamba kyokka gwe noga nti omusajja wasa musajja munno n'omukazi wasa mukazi munno then awo mba sikutegeera kyenyogedde kiri nti n'obugwagwa bwe babusingira ddala. Kakati bano betwogerako bannaffe jjukira nti balina ekizibu kyenyogerako tebalina byakulya tebalina mmere kivuga nti abazungu bwagamba nti let's go for dinner oba oyinza okulowooza kati gwe tuli ekyeggulo oyinza okulowooza nti mugenda kulya mmere ettooke wano mu Buganda, mugenda kulya kalekalo bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebirala, oba mugenda kulya lumonde oba muwogo oba ki ng'emmere oba staple food emmere yamwe gye mulya mu kitundu kyammwe ekyo nga kuliko n'ebirala biyitirivu nnyo of course oga tugwe tulye ekyeggulo oba tugende tulye ku ddina ekijja mu bulongo bwaffe eba mmere naye bo kakyayi nga tugende tulye ddina kyayi n'ekigaatigaati oba akagaati oba kikacyapati yeddina nga kiwedde. Lwaki? Because tebalina ebyaddala, tebalina kati okuba tebalina baagala okwefaananyiza ne okuba ndi bakola ebintu ebyefaananyiza emmere gye banaalya nabubonga bo bennyini. Wetugenda ku mata ente zaabwe muzimanyi bulungi nnyo zikulira ku ddagala, emmere gye zirya nkuze na ddagala, nekituuka ekiseera basajja battu nga tebalina kyakkola oba tebalina kyakkola ng'eddagala n'amata gennyini agaabwe gabalwaza ne batuuka ne bagaa nti tugenda kukola tutya, ne batandika n'okunywa amata amakolerere n'emmere enkolerere kubanga nagenno tebalina. Naye gye bagenda maaso okuba bakolerera emmere eno ate gibafugeze maaso okuba bafuna ate obuzibu batanise obulaba, batanise okuzuukuka. Nagamba program zikoze nga naku nga wiki nga mbwe zityo nzijja nkutegeeza nti bagenda bazuukuka nga bayitayo emmere emu gye bakola ku butale naga nti ekomewo kuba ya bulabe eri ensi yaffe. Alwe twogerera brands ez'amata amata miliki amata kivola bagwe nga okyali mu ggwanga Uganda, okyali kusemaze nga Africa, nga olina ekisolo, olina ente, olina embuzi, ng'okyabisiba ku ttale oba ng'okyafuna omuddo nebirya, oluusi nebirya ekiwata n'olako n'ekisula nebirya, oluusi n'okamamu amata n'oba ng'okyasa okufuna ekikopo ky'amata agava mu nte eya Uganda, agava mu nte Nansi, agava mu nte gye bagamba eri loko. Osaana weesuneko nnyo, weebaze ne Mukama, weebaze Mukama. Nenaga pulani ejja abasajja okuba nti basaanyawo ente zino batuwe nga n'ennyama bakutuwankolerere nga n'omuddo bagukolerera kweguli wano by the gwatuuka dde omuddo wiiki emu omuddo gukula wiiki embweti naye ng'ekigukuza ki kibagutaddemu ki ekigukuza kuba guli kali modified kati n'ente bwegulya nayo newagguuka kati aba ne mugamba basa omulwala temwe kibalwaza kumbe ennyama gye mwalya ente gye mwalya yali nfu, yali yafa dda kubanga yalya obulwadde. Kakati bannaffe wano abazungu naga nti emu ku mmere gyali bajja bayita najje kutegeeza wano naye ng'ekyewunyisa ekyennyamiza ate eri ku masa mu maduuka ne mu masupermarkets wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Kakati ebintu ebimu naga supermarket jaziba nga zimeruka
endala newakwade zigwa naye ate endala zimeruka. Bwe zimeruka bannaffe abazadde ne badduka emisi ne bashoppinga supermarkets ezo kuba ebintu embi biba bya layisi biba bya wansi. Kale byali badde bya layisi just because muguze mu bungi oba bifulumiziddwa mu bungi. Kale n'okozesa ebintu ebitajja kuba nti bikola ki bikuleetera obulabe ng'ebitali byakulya. Ne n'ogenda n'ogula ekyokulya nga kivudde kilomita mayiro emitwalo ng'esatu gye bakikoledde ne bakiyita mu ggwanga Uganda. Kyokka ne mu Uganda mwekiri ekyokulya ekyo ekikoleddwa omwana wa wano kyosobola okuba nti olya negwe because bagwa nti kirasi ya waggulu nnyo wotto oli waggulu nnyo noga no shopping ekyokulya mu supermarket ekirinnye kilometers and kilometers of miles oba miles is nekijja wano nenga ko bakoze kikole. Kati wetwogerera luli America yayisa etteeka ekitabo kifuga emmere mu nsi yonna erikiddako nga kiriko olinga bakiyitayo emmere ey'enjawulo. Kati bambi ulira more than 3 million pounds of Trader Joe's food added to nationwide mass recall. Nti emmere gye twogerako esukka bwe tuba tugambye kupima esukka obukadde busatu obwa pawundi bagigasse ku lisiti ey'ebyoge amasonga biyitibwa nti bikomeo bane temubirya. Ebinyogerako omuganda ng'atuliriza abavuddeyo ne boogera ekigambo kino. Kati nga lugaa nti no company gyogamba nti no bano company Trader Joe's company bagano abasuubuzi. Kati abasuubuzi abo bagenda maaso bayinza okugula emmere ne bagisindika eno supermarket ez'enjawulo ne omuntu nasookola brand ye. Bw'obanga oli musuubuzi osoga nti nsuubula ebintu bino nga babitunda wansi w'erinnya lyo. Eno company nayo yagambye nti nno kyetuuseeko tekirabanga kwe kudda otandika okuba nga bayita emmere ekomewo naye nga emmere gye basinga okuba nti bayita okuba nti ekoma Obuganda ng'atuliriza wiikendi ennyini yemmere eyo nga ey'omuceere ey'omuceere. Akati waliwo ekintu ekisanyusa ekisesa naye nga kisesa nga tusanyuse because tusese naye nga ali kiseseza ddala. Omuntu muna Uganda nga wekibadde nti azuuka ku makya n'amanya nti mu Uganda tulimu omuceere, mu East Africa tulimu omuceere, mu Africa tulimu omuceere, naye n'agenda mu maaso n'agula omuceere ogutakolebwa wano ogutalimibwa wano n'alimu omuceere nga sigwa wano gulinnya ennyonyi ne gujja wano n'agugwa nagaa n'alya neyeekomba n'okwekomba nagaa kiwedde. Waliwo embeera endala gye bakolera mu factories eyeefaaniza omuceere eno. Kati Amerika yo kyekoze egenze nega masaza ag'enjawulo. Wuliriza: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin ne Wyoming. Babagambye omuceere gwe mugwa mu supermarket ogumu gubanga omusiike nako nga mu parking ready to eat, nga bagamba omulala osobola okugugula n'ogutwala n'oguvumba kitono nnyo nnyini ddala. Si gwokka ndugatako amakoroni, si byokka tusako emmere ekolebwa bwetyo. Wuya kye bagambye. Bagambye according to an enforcement report gye bawosaasanyiza mu ministry zonna ne mu nsi yonna ne ku website kweri eya Food and Drug Administration, around, wuliriza, 127
492 cases. Nti cases emisango emitwalo 12,742 you know, oba all ne bagamba pounds milioni 3 mu emitwalo 5 mu 9 mu 8 mu 8 bibyokulya ebyenjogeddeko had been recorded due to the presence of glass. Nti babiyiseeyo nti mubirya bukye temuguli ogwo temuli amakoloni ago. Lwaki? Wuliriza. Due to the presence of glass. Nti mulimu obugiraasi varying in size from 1 to 3 centimeters long and 2 to 4 millimeters wide. Mulimu obugiraasi obwo akenkana centimeter 1.3 n'obugazi millimeters 2.4. Baguyise bawadde ne dates ze bateekako products number ne bassaako ne best buy dates ne baziteekako bulungi nnyo. Bino byonna wentuno wano ogubadde gusembayo okutundibwa omuceere ne bino ebyokulya ebipacking emeji bakola eno ebadde genda wano date jenina esembayo ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwe-11 omwaka 2026. You can imagine ngenda kusomezi 14 omwezi 11 omwaka 2026. Date esembayo eyemmere ne yafulumizibwa nga yatandika kufulumizibwa ddi nga 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno 2026. Kati ng'ebadde eggwako nga 14 omwezi ogwe-11 2026. Okitegedde? Kakati emibaga ekomewo nfu emu giraasi. Lwaki? Nga bagikola wali bagigattagatta bakola bino ekirimu kyonna. Nkugambye cases emisango bannaffe gye baafunye ogiwuli bulungi nnyo. List nnene njina wano mpitirivu nnyo gye bampeereza njina wano, you know. Kakati mwe bannaffe abagula ebintu ebyo mu supermarket sijja kwogerako bingi nnyo. Tubadde tuli awo mu Canada. Wuliriza, mu Canada amata gano ge mugula. Multiple milk brands in Canada record over risk of pieces of glass. Ne mata gennyini ge mugula simanya formula, simanya bikoze bitye mugayita batya awo ge muwa abaana nga mulinga baba training okubeberera ebisolo nga mulinga ababejjako nti omwana muwanyu ekyo kuba kyekiriwo. Amata ge bakola ne bagateeka supermarket ago simanya Howard Gate nabagambako luli. The Canadian Food Inspection Agency yibeta CFIA bagambye nti right now is conducting a food safety investigation. Era ne bagamba nti nno amata gano badde bagatunda gayita mu balimi ne bagenda paka mu baana bakomezaawo olw'ensonga nno galimu kye bayita glasses, pieces of glass. Okitegedde? Amata getwogerako chocolate partly skimmed milk. Owulidde baaba ge batunda mu bitundu ebyenjawulo. Abantu bavuddeyo ne bagenda maaso ne batonda emisango gino. Lwaki? Abaana babakebedde nga balwala. Ekyewuunyisa bagenda okwekennenya okwekebejja n'abantu abakulu bennyini nga babasanzeemu butito obugirasi obusirikitu buti. Mujjukira ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyafulumya alipoota ku mazzi gano ag'emikebe ge tunywa, minowota ono gwebita minowota gwebita chemical water, nga bagamba ng'ovule ku kya chemical alimu naye mulimu nanoparticles eza plastics zotasobola kulaba n'amaaso naye ng'ebyuma bigiziraba. Kasita ozirya
nozi kasitozinywa zigenda bulungi tezisobola kukutuga kuba ziba ntini nnyo kasitozirya ekiddako kugenda mu byenda kuteeka kutta bya munda kati just imagine ezo plastics eziri mu mazzi ne kati gano mata mu Canada mata ye ate mu America weri maze okutegeeza nti eri mata ate n'omuceere byonna birimu kye bayita giraasi, not even plastics but glass. Babagambye nti bannaaye mubiveeko abaana abafunye obuzibu kanguye kino kimu n'ennamba ey'abaana abafunye obuzibu ne bafa bakyaganya ogifulumya. Okitegedde lwaki baganya ogifulumya namba bane bakibejja neze nkigambyeko wano already gwaliko Impact FM radio wasa mayinja kubanga nagga nti olina eddembe okumanya so long as tukyali balamu ife ababikuweereza bino ebintu. Okitegedde? They have collected all our seeds, all seeds in Africa, and they have taken them to Norway in the biggest seed bank probably in the world. And that's where our seeds are. What is the agenda? I don't know. When they introduce genetically modified organisms of all these crops, our seeds will get lost because they will have crossed. So we lose all these seeds. Eventually, GMOs will fail and they will reintroduce back those seeds to us. What does that mean? Yes, we'll buy back our seeds. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kutereza byasoba nakulaga bikusike mugana nga tuliza ali Impact FM radio lwasa mayinja a program ekiri emabega wa mawulire. Bitwogerako bigera maaso mu nsi bitambula nagambye nti omutemu watuko okutiira ng'atidde okufa omanya nti ekimugoba kyeka kinene nnyo kubanga abanga atuusa kuba nnaate obutemu obwo ye aba atiira ky'okufa. Akati nage nti abasajja babano olw'ensonga nti no bambi balina ekizibu nti balina mmere kalifa balina emmere ebise bisinga omungi twejalabya ne tutafa nayo. Tulina ettaka eryegombesa mu nsi yonna, tulina kibaita climate emmere y'obudde eyegombesa mu nsi yonna, enkuba etonnya ne gwaka, tulina sizoni mulimu z'atalina mulimu zeegomba naye tetuzikozesezza. Ate ne tugenda bambi ne batuyingira mu mitwe naga nti genda maaso bere ng'ofuuyira. Ekyo nagamba teri muntu wagenda kukugamba nti tofuuyira era tosuubira gavumenti okugamba nti tofuuyira, togisuubira. Lwaki? Kubanga abasajja bennyini bali abakola eddaga ennyini erifuuyira eryo ojja kuba bajje mu katale ate nga akatale bayimirizawo gavumenti ez'enjawulo ennyo nnyini ddala. Akati wuliriza ekigera mu maaso mu ggwanga Uganda. Omusajja gwe tumanyi obulungi ennyo gwe nagamba Amerika gwe yalonda nega jangu otutaase, Trump yagamba jangu otutaase musajja gwe ku kyokuba nti obulamu bwaffe nga Amerika bubi nnyo bwonoonese, emmere tetukyaya mmere y'amagezi, tetukyabirabira ddala ebyo. Jangu otutaase. Kati Trump n'ateekawo ekintu kye bayita Make America Health Again. Oba kiyite MAHA, Make America Health Again. Bakizuula nti of course ensi mwe tuwangaalira eno ate naddala ewaabwe ate munekisukira ddala. Kakati ye Trump musajja wattu naga nti okay tukoze tutya kuba naga nti ebimu Trump nakwadde nga ali bwatyo naye waliwo enkola ze yagaana ezimu. Enkola ze twogerako eza New World Order ezimu yazigaana kubajjukira alina kasente naga nti obeera ng'olina ku ssente waliwo ebintu ebimu byerasobola kuba nti oli exposed oba nti bijja kukwatako. Akati y'omu ku abo bayinza oba ne ssente oba toli muddu wa sisitiimu.
kati Trump yana omusajja ono amayiddwa nga Robert F. Kennedy Jr. munnabutonde bwansi naye nga y'omu ku abo abali bakola omulimu kati ndowooza gwenkola wano nga g'abantu ne mulye bulungi tera okulya obulambulukufu tomala gagema muntu naddagala nga tomaze kuba nti olyekebejja kakati gwe tuta minisitule ebyobulamu eri Secretary of State mu ggwanga eri America. Kale twogerera bavuddeyo oluvannyuma uliriza oluvannyuma lw'okukyuza mu ggwanga eri America nti ekirwadde kye tuyita Obukko Parkinson disease kidaba olinze kyekubisaamu emirundi 2 mu ggwanga eri America ne mu nsi ezettanidde ennyo okukozesa eddagala elifuyira wano kiyita Obukko nti bweyongedde nnyo mu nsi bulige bweyongera mu nsi nti ekyewuunyisa si mu bantu abakuze bokka wabula ne mu baana. Ye kakati ke kaseera luli twali tugamba nti Obukko bukwata butya nti gunja bikwasa Obukko ajja kukwasa Obukko. Of course balekawo ensonga eyo waliwo ebyokwewala byali bingi nnyo naye nga kyetwalise kiyita Obukko Parkinson disease eno eva kukuba nti muganda wange waliwo kyetuyita ekirungo kyetuyita dopamine. Ekirungo ekyo kuba kiyambako nnyo okutambuza kuba it's a neurotransmitter ate nga hormone kakiyambako nnyo okutambuza obusimu obukuleetera gwe munange okuwulira ng'oli bulungi. Chemical gye bayita feel good chemical eva mu egundi dopamine eyo kakati ebeera mu bwongo jjukira era ereetera bulungi omubiri gwo okuba osooka nga okontrolinga bulungi ebirowoozo byo entambula ensanyuka sisitimu yonna nebeera nga etambudde bulungi nnyo. Kale ekirungo ekyo kasa kibula mu mubiri bappa nekikendeera mu mubiri kitegeeza nti nno obusimu bwo tewajja kubawo communication tewajja kubawo kugamba kitundu kya mubiri kola kino empuliziganya ejja kuba esaliddwako mu mubiri gwo. Jjukira ebyadda tulina memory tulina kituga nti nno okujjukira bino ena bikolebwa ki birungo bye tulina mu bwongo bwaffe muli munda. Kakati bw'oba nga tokyasobola kujjukira nti nvudde wano nzira wano nga tosobola kujjukira nti akambe kali mukono guno oba nkatadde wali kitegeeza nti oba tasobola okuba nti okendeera dopamine tasobola okuba nti hormone tasobola okuba nga okendeera mu mubiri gwo mu bwongo obwo oba tokyasobola kufuna ssanyu tokyasobola kunakuwala tokyasobola kukola ki era abeerawo ekikyamu. Kakati bino byonna ebyo low levels kasa dopamine ekendeera bwappa omuntu ova nti omuntu yafuna okwenyamira takyayina ssanyu then ne bagamba nofuna kibayita imbalances nga bambi ojje ku bukoowu oba kenyini gwe kenyini tokyasobola kubalansinga tokyasobola kutambula nga weetengeredde kiri tokkankana wano. Ate bagambe nno kiva ku ki wuliriza nnyo nnyini ddala bannaffe abakozesa ennyo kibayita eddagala lino pesticide eritta ebiwuka erifuyira. Musajja mukulu okeera ku makya kugenda kufuuyira mbw'okolera abazzukulu bagenda kukuyita tokyawulira okutambula ng'okankana bakogere ku kyalo nti wafuna Obukko naye nga temanyi kweyava kwali kumu kwokka kuweka bomba eyo kugenda kufuuyira gobambi nga tomanyi. Kakati wuliriza chlorophyrifos eddagala erimu ku eryo bannaffe lyebagenda mu maaso okuba nti balonkomyeyo erimu ku eryo lingi nnyo maama lisiti nene US Environmental Protection Agency gyeyafulumizza lisiti y'eddagala bakebedde abantu uliriza
bakebedde abantu emyaka 45 egy'obukulu ne bakeera abantu 829 abayina obulwadde buno obwa Parkinson, abayina obuko bwe tuyita obuko, bonna bagenze obbakebera muganda wange nga they have inhaled kwekusa nossa n'osika obutwa eddagala elifuyira at least weeks 11 era okulisika bwe tibappa ne ligenda ku bwongo ne likyankalanya kati dopamine ne bagikyankalanya oba kibita nti nno ebaga nti nno loss of dopamine producing neurons ne zikendera ddala ekivaako kimugana ng'atuliriza ekivaako ki bwe bulwadde bwe bakiyita munanga obw'obuko. Abalala bano bakebedde babazudde nga balina kye bayita brain cell death ne cells eziri mu bwongo nga nfu ate endala nga ziri damaged nga kye baliko nga balina kye balina okukola kye bayita clean up system, either kukyusa bwongo ng'olina ssente ne basobola kikola ekyo naga nti ekyazizeko kuli kufa bufi. Akati ekyewuunyisa kyenvudde nkoleetera omusajja oli ntino Kennedy Kyeyagambe Junior. Lwaki? Kubanga kampani ekola eddagala lino emanyiddwa nga erya round up, emanyiddwa nga baya ulira baya eyali yavaayo negamba nti egenda kendeeza oba egenda kujja eddagala emanyiddwa nga round up ku katale ak'ensi yonna. Kyalabise nti lyaka likyali katale ak'ensi yonna, likyali katale ak'ensi yonna. Lwaki? nenkwane nga billions of dollars, sente mpitivu nnyo. Emisango gyagisinga nti ekitundu ekyo ekya glyphosate kirwaza abantu kansa n'ebiralala. Kakati wulira oga kumanya sente kyezikola. Kampani bagigamba egira ereka eddagala lyayo katale erya round up, mujja mulikozesa. Sente zifuuse sente. Kyova nti minisita yakubye emmeeza mu ggwanga eri Amerika, yakubye kibayita kibayita okuba emmeeza naga tuli ku kikino. Kati akuba emmeeza eri n'olinda agikube wano mu ggwanga erya Uganda ng'ali mbirala nnyo nga bali kyankwanzi. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe. Gwe ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Ku noti 7 noti 5 mwenda oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 wetuli awo tuba tugenda maaso nga embeera bwekyo bweyina okuba nti ebeera. Kale kanvudde ku simu zammwe aye tugende maaso tulabe ekiddako. Impact FM Mama yeebalizibwe Mulangira. Amina nnyo nnyabo. Mama Nasuna ku mwalo Kiziru weebala okuweereza eggwanga n'okusomesa. Weewaawo. Naye olina ebintu byoyogeddeko ebyedda ebyempumumpu eyo baana twasibanga ne tutambuza ente. Yes. N'ova waka nga bakusomesezza n'okola bwoti genyukuta bwoti wu ekyo kiba kinu. Yes. Ne bakutanja akati kola bwoti nti eyebeera namba 1. Yeah. Kati abaana bedda ebintu bye twalyanga byo tebasobola egobe. Omwana oyinza omubuuza kati kyebayita egobe n'akimanya. Nedda. Abazadde bakongolanga obutulanga bungi ne babusekula ne babusaanikira mu bokisi nga bwe tuva okulima nga kyekintu kyetunywanga amazzi. Naye kati essaawa ya leero abaana tebabimanyi. Amazima. Bakumbanga essuusa ne baligotta. Bateekamu akatungulu ak'ebikola ne tulya. Naye kati essaawa zino akadomola k'obuto kaggwawo baleeta akalala.
kati ate bwenze ku bino ebyokulima byayonoonese buli kintu kyonna kati omuntu n'akirima nga tafuuyidde tekisyadda amazima kyokola nga ligenda kussa yes otunuulira buli nte gye basala bagikubako kitaapu katera bagitebedde nkebera gitwafa dda bannange webala okusomesa mukama akikubalire amiina okay mama Nasituna bwati wagambye ya mutuufu nnyo nnyini ddala ebyaddala oyinza okwebuuza ebintu bwe bino gatino biri luddawa omwana tamanyi kye bayita ggobe tamanyi kye bayita sunsa tamanyi kye bayita bigaaga tamanyi kye bayita mukama katonda Impact FM kwoli hello wangi bulungi nnyo bwasitoti eyo kulikayo emmengo navuddeyo munnange nze nakiranda samya nsanse okuwulira kati oyogedde ku mizannyo fe twazannyanga teppo nga tubala 5, 10, 15, 20 abiyigiriza n'okubala yes ennaku zino bazannya geemu ze geemu kimanyi geemu eyigiriza kati n'okubala tebakumanyi mu kirate era bakugwa okubala kwabalemi kulikayo emmengo webale kusaka webale nnyo okay abaleero omwana olina omuwa kalikyuleeta kalikyuleeta ayi kye bakoze ne bagamba tuwunzize ddala tubeere nga abaana ffe basiru nnyo kati n'abantu bennyini baleese kati bayita artificial intelligence kugamba ne kalikyuleeta bagandi kati kalikyuleeta liisi obadde onyiganyigako ife mukubala twabayisanga buti buti otema obuti olubutega noleka okubala n'ogatta kati emmeme likyuka ne baita calculators kati byakyuse kati baleeta AI artificial intelligence twetaaga nakuba na calculator kati kabakalowoleze nnyo amagezi goba gamba bakuggyemu obwongo babutolemu babuteeke ebbali batekemu obwabwe buli bwe nagamba bwe baprogramminga kibaita artificial intelligence eyo Impact FM kwoli wangi hello we bali kudiza sebo amanya ze Brian Lugazi nsanso kuyo bana Brian ndio bagamba babiwulira kuba omuntu gwogamba nti tofuuyire nkya n'omusanga ne bomba ng'aweeke nagamba waayi nebyanguya baba yes Afrika tetulina twagala nnyo ebintu by'amangu twagala kukaaluukana n'emmere twagala okuwa abaana fast food ezo ez'amangu mangu kiraba yes ebintu ebiviiriddeko n'abaana okwetuga mu masomero lwansonga emmere gye tubaliisa teriimu kiriisa kyonna jase basiruwaza busiruwaza obwongo nobeera nga bunafu balisotte empati bonna balina obusungu kati bugamba ebyo byonna bituviiriddeko ensi yaffe okwonooneka amazima naye banaye twesabire kuba tetumanyi mulembe guddako ogenda faanana kale tuyanza ese bwe balinyo baida Brian okay Brian Lugazi bati wagambye mulangira please also talk about people who spray timber and metal at roadside, e.g. at industrial area opposite governor, okay, along walkways. Robert alina Kauka Road. Bano banafa bafuyira emiti abafuyira kine n'embaawo kyo bali mu kkubo akati ebintu ebyo kyova tino batuuka ne batugamba nti mu kibuga Kampala enzizo nazo zali polluted. Sina kazambi yekka nina bino ebintu kati weewuunya nti oli addidde kibintu bwe bityo waliwo balina okuba ne babikolera ne ogenda weebuuza n'ogamba nti Kampala KCCA n'ebintu by'eggwanga ebyenjawulo tebalina abantu bavunanyizibwa ku bulamu oli n'afuuyira embaawo ng'afuuyira ku kkubo nyini awo oyiro gwafuuyiza oba n'eddaga lino enkuba kaseetonya nebikkirira babira bulungi ebikkirira bulungi nnyo nebikkirira paka mu mazzi bino n'abaggalaji nabo babikolera ddala ebyo nebikkirira paka nebigenda mu mazzi nebigenda paka mu nzi gye musena ate amazzi g'okuba ndi munywa kino kibi nnyo kibi kale kanfume ku message then ate nfunene ku simu okay nze Fred Ebudaka can you help me and post those products here because this is simply death penalty for our population, so let's think beyond. Okay, Fred Ebudaka ngenda kuwa link eyo beneso okuba nga nawe funa message ogundi ezo ngenda kuwa link eyo
products ezo yogere kuba nyingi nnyo wembaga ntino bagame ntino products zuka mitwalo cases zuka mitwalo 12 then products zuka mbukadde busatu bagabukadde busatu a million pounds obuzito bwabyo kati nno omabiyitirivu nnyo bagenda kuwa gundi kwogera okuba nti obijja website eyo okuba nti okuba bitadde obirabeko wekenyini ngenda gikupostingira. Okay, tukyagenda maaso munaffe atuwuliriza era wangi esebo nawe gyebaliko ani on taata nsanso kuwulya sebo omanyi nti kata amasomero gajjako okufumba amazzi galina bemashini bye batuuza awo bitanka ti gye bifiruta yes ate olubeera awo ne bakuba omwana ate abaana balwadde ebifuba abaana balwadde biki naye ebikemiko ki bye bateekamu ago mazzi ne bagenda mu maaso n'okutulwaliza abaana yes ate toyina wowaaba kuba munna bananyini masomero bananyini gavumenti amazima webali nnyo balira ddala. Okay, kakati ogedde ensonga wiiki ewedde yali gundi yali school day class day z'abaana ne visitation za wiiki ewedde neeri amasomero agamu gali proud bagana okugamba twafunye abaana ffe tebakiwanye mazzi gaddugala wamazzi mafu wamazzi nobabuuza ekibuuzo bafuna kyebayita water filters and purifiers water filter and purifiers. Akati ekyewunyisa oba kyebayita forever chemicals nti eri ebweru badde bagenda bawera nakyogako na wano badde bagenda bawera forever chemicals ezo ezijjira oba eziyita mu bintu ebyo contaminants ezo nga lead nga ki. Kati ekyewunyisa wano amazzi wano getunywa eno gati no gali filtered touchless water hydration stations zebateekawo kati mu kaseera kano kenyini ziriplacinze traditional water fountains twalina amazzi ge bafumbanga ku masomero tebakyafumba amazzi kuba bagamba tunafumba tutya amazzi enkutu nazijjawa tulina okukekkereza. Akati balinga bagamba nti no maaso eyo bagenda kugamba n'abaana baffe nti mukyalya mmere enfumbe mmekete nga mmekete kuba ogamba tojafumba mazzi kuba otya nti gatwala amanda kitegeeza n'emmere gyebagenda okulya either tejja kujja mbosa okufumba ebijanjalo okumala essaawa 2 kale nga todde mubiweke biri bikemiko biri ate birwaza abaana baffe kikigana okufumba amazzi ag'okunywa. Ogedde ensonga ebyaddala abaana balwala essomero ligamba bugambiro n'omwana atulemeredde nga bagenze bennyini bamulwaza bamuwadde obutwa wayingira ku ssomero bwati bappa bugenda bwakyumuleetera mubiri gwe biru gwogifuutinga sibbo ng'essomero bw'aba kuyamba enaatafa impact fm kwoli mulangire bali kuweereza nze mbuuza obulwadde obwo obw'obuko babujjanjaba mu kizungu ne buwona? Nze Salongo Buyinza ematatala kalagala akapeeka obuko tebabujjanjaba wabula baga ekintu kimu kyokka kyona okuba nti okola ate kitasoboka kukyusa bwongo mu Uganda nasa okukyusa obwongo nga nebweru bennyini babutya ani agenda okuwa muganda wange ani agenda okuwa obwongo right now kuba kya bbeeyi nnyo. Naye ekikulu kiri nti edda bawambanga abantu kiwamba bantu edda njogera dda naye osobola okitegeera kyenjogerako kiwamba abantu kyalingawo ekitabano nekibeerawo okuba abantu oba accidents nezibeerawo ne badduka nnyo ne bala nti no obwongo tebuyiseemu musaayi oba tebuyiseemu musaayi ekituuka mu ddwaliro
ebweru gye ngamba si wano nga bakusala basala mutwe basakusala mutwe bakebere obwongo kyebanoonyangamu kyonna kiriza obagaana kyali ekyo kuba basobola okuba nga bafuna obwongo basobola okulipulesinga mu mbeera zonna babikola abalina akasente basobola okukikola kyekyo kyokulwanyisa obulwadde buli naye kyega nti kasobera nga ekingo ekisobola kuba kikendera ddala bagambye amagezi gokka kukyusa bwongo okitegedde ndowooza kale control your bats nti mukendeze okuzaala otherwise bino ebiboozi ogenda kubinyumya mpaka mumutegedde asise message yo ndowooza wena mugongo po wati wagambye nti mukomyemu okuzaala kinagamba nti po kinagaye kiringa ntandika program nti abamu bajja kugamba emboozi nyingi abazungu abo nti baga okuba nti bawulira baga tulina bakendeza kuba uses eaters kati agekendeza okuzaala otherwise yagenda maaso atuwulya emboozi bwe ziti nga batuttira mbu abantu olw'okuba tuzadde wali musango gwaffe okuzaala then bo batutte ffe tusirike twemu byogerako tugende tujja kuzaala kuba tunazaala bajja kutta abaana baffe mwe tujja kusomesa baana kuba tunabasomesa bajja bawa obutwa mu mazzi ge banywa agatali mafumbe nedda ssebo Impact FM mulangira Kalema gegange ssebo bwana Dungu ovuddeko buvyati okutuse simanyi lwaki okutuse bwana Dungu kali kanfuni munafu hela Yego mulangira we bali kuwuliriza munange kulikayo mulengo navuddeyo ono Joseph yabijo nsanso kuwulya nyabo tukuwuliriza munange kubyesomesa mwebale bane mwebale nnyo nenyabo musomesa nafuna obunyanyi obwobwetto obwobuganda nembuywa mu likiku nakatuusiba amazima twakulirako kati ogenze nologera okubala abaana tetwakeranga mu kibiina nga batukera ku network nga bakuba tutaimise nga tuwataka okubatya nga nekirala ate nga tubakisa busekende obusekende yes tebabimanyi batumakaitweta uganda iyo ate nekyaffe twakulira mu kyalo emmere abaana kakati omwana amanyi emiyembe gyonna balya mizungu amazima kakagooga nekikoona egende nga tetusobola kulwala senyiga wadde ebifuba ng'omalako n'omwaka basinga ate nebyebiwuka nga batuwalya muddo ne babibawa ne babizumba ne mubinywa ebiwuka ne bitukuuma mu lubuto nga tewaliwo nnyo naye kakati batuzanga ku mutiiro nga bwemuba munaabya ndaggu endaggu enganda endaggu yennyini nebwe bandwateena olina okuba nakambe newe waatira endaggu n'olya omala okulya nga tuwuta bukatunkuma-zenva batubeera fi naye ab'ebiro bino yesu ayambe neyanziza waaw owulidde ndowooza bassebo ne bannyabo ebintu ebimu nesobola bikola tusobola obikola ekuddayo mpola webuuze bantu omeka bagwa kati emmere y'omuttaka eyo jjukira emmere y'omuttaka eyo esika ebirungo minerals zonna ez'obutonde olwa nti yali nnungi nnyo yali nnamu esika minerals ez'obutonde mukama katonda zeyakola iron potassium phosphorus byemugula mugano tugule sima ebijimusa emmere y'omuttaka eriyo ebisika wegenda okukulira ogijja obwoti bapa muganda wange ng'olya bulamu okitegedde akati webuuza ekintu kimu kyokka balameka abalya ku mmere y'omuttaka nga basomye bali P7 wetwogerera Impact FM Mbalangira Kalema wangi ssebo tata webale tuweereza muganda wange weewaawo ono ambasada Mutariki Jeshi okusinzira nsansokulira ensebo taata ennaku zino ogera ntunulira ebintu okuva batandika okufuuyira okimanyi nti Mulangira Kalema wali twalimanga lumonde
n'ogenda n'osogola lumondo oyo n'omuleeta ewaka. Yes. N'amala wiiki namba nga tannayonooneka. Yes. Naye kati omumonde gusobola ekinene nnyo gukuyamba gumala ennaku 2. Wow. Nga guvunze. N'osima muwogo. Yeah. N'omuleeta n'amala ewiiki namba. Edda twakolaga ne tumuseka n'ogera n'omuzika mu ttaka. Yes. N'omugjayo ng'alinga ava ku kikolo. Yeah. Kati olw'okuba ennaku zino olw'okufuuyira ettaka kukola ki? Mwoga ennaku 2 aba afuuse kalaala ng'ayonoonese. Amazima n'otunuulira ddala omuntu kati waliwo n'omulala juzi naliko mu senta oli ng'alina mu kwewaana n'agamba oli yagudde mu mbi yange waliwo embadde nnimira amala biseera ettaka lyonna nalyonoona kubanga buli lwembadde njira nga nfuuyira kati awo agenda kumala biseera nebyagenda okusimba twayiradde n'ekimu ekigenda okuddawo. Kale omuntu n'akimanyira ddala nti kyali mu kukola ali mu kutta naye era sitiru n'asigala ng'akola ekintu kyekimu ekyo. Amazima kyobalaba bwe tulula ekigambo kye bali tuyita nti Abafirika. Amazima ddala kituufu ddala twafiika. Balabira ddala gatwa kubanga ddala ebisiikidde ate si bye twagala. Tobalaba tuyita Abafirika. Bali bye bagoba bye tuyayaanira. Nkweyanziza. Mukama akumpera omukisa mulangira. Amina. Okay, omulungi atuliza likipakita ffe lwesa mayinja. Program singa gikomya, singa gyongerayo. Katukome wano. Mbadde bawiza balungi, bulungi. Era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.